Nze ndi malaaya yetundira wane Dubai. Ndi malaaya. Passport yange limu erinnya eri. Getu. Visa aliko erinnya eri. Nebidda kuffe abaana abato. Nebidda kuffe nze gwe mumanyira ntegekera dde obukadde bwange. Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rozet. Eranga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo. Tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ewamu ne TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Nze ndi malaaya yetundira wane Dubai. Ndi malaaya. Wangi mama. Anti abantu kye baagala okuwulira ndi malaaya yetundira wane Dubai. Ndoza bategedde abantu kye baagala okuwulira kituufu kyokola. Abantu kye baagala okuwulira era kye bantuuma. Okitegeera kati kye bantuuma kyendi. Ndi malaaya yetundira wane Dubai. Okitegedde Rozet? Sina bei. Yeah. Kyonna kibaleese. Kyonna kye baleese. Anti kye mwagala okuwulira. Okitegedde? Yeah. Getu, tuveyo. Enewenze manchi choli. Tuveyo tujja kunyumya mu kwekyo nyumize kuba malaaya obutandika ddi, obutandika otya, kijja kitya, bukuyisiza butya. Nenga saawa eno, ago natwali ku mukutu gwa Nyondo Media, tukwanirizaako, tukulamusizaako, tukwagala nnyo oba kutufollowinga, obale kutwagala. Wali ogenda Uganda. Owakoma wa mama. Wali owera. Owakomawa. Nani ngende Uganda Rozet. Era natuka ne ku kisaawe. Kati nani ngende Uganda ne ntuka ku kisaawe. Nempulya omutwe nga kutandise okunuma ku kisaawe. Nempulya nga amaloboozi gampumira mu mutwe. Nga njagala kweyambula. Mpulira ebbugumu lingi nnyo njagala kweyambula. Mpulya ebintu ebyenjawulo. Njagala kugwa ddalu. Nesoka ne stoppinga ekintu ekyo nekireka ekyo genda Uganda. Nenga ne kakati ate kimbaga mu ekyo genda Uganda era obudde bonna ngenda genda Uganda. Okyagenda ku plan yaffe eri obanga okyusizza mu kugenda kuwummulamu okwo ka holiday kudda luvannyuma. Njagala genda mpumulemu nkomewo. Biri wabivaako. Biri obusungu kyabuyina abantu balowooza nti nabivaako. Obusungu kyabuyina. Bayo nawe mvaako. Obusungu kyabuyina. Okay, Getu, actually, ebintu biveeko. Tugende nkunsonga endala. Tunyumye mukonga abantu. Owangalira otye Dubai. Obeere otye Dubai. Kuba nange ng'omuntu ovuko simbako ne byempulira. Kubanga ate n'ekirala tosobola kumanya muntu n'omumalayo. Kyova olaba nti nze newembera ne mukwano gwange. Sitira nnyo okwagala gamba nti oyo mukola ki? Mumanyi. For example, Getu ndi wano omanyi mama wange. Omanyi kitange. Omanyi baganda bange bonna. Oyinza okuba omanyi Witini. Omanyi Fifi. Oyinza okuba omanyi Kawa. Olina abalala bonna bomanyi ani muwulire. Abasigadde bonna obamanyi. Tobamanyi. So tomanyi nnyo. Si bwe kiri omanyi nga Rozet. Nali mukwano gwo bambadde mukwano gwo bandi mukwano gwo. Ate ekyo okyali. Siwa contract. Nedda okyali. Then nange nga wembaddewo nti simanyi nnyo bikukwatako era situlanga budde kubuuliriza nnyo okulega nti nyinayo abantu balondo bemanyi ewuwammwe nti in case of anything nsobola obagamba nti kino bakiri nga of course abantu obeera nti omuki naye ate kiri nali kyo sikimanyi nako wadde nga sikigeraageranya nga nako sikirowoozanga nako. Nyondo Media. So okay, omanyi mubeera awo mu nsi naye nobaako oba mu community omuwangalira nobaako ebintu ebyenjawulo byokola ki byobanga owulira. So
kyemba njagala okumanya gwe nga gwe kuba olina ekintu kyoyogedde ekyo njagala mmanye nti oba ddala kituufu nti mukwano gwa gwendiringa naye kuwonza okuba nga oli awo pretendinga nga tosobola kukindaga ddala kituufu okikola ki nti okiri nti weetundira wano e Dubai. Osobola okuba n'omukwano naye nga tasobola kukubulya bulamu bwe ate si kyampaka nti buli mukwano gwo alina okukubulya buli obulamu bwawangaaliramu buli kimu kyonna kyakola okitegeera. So geri kituufu weetunda. Ekyamazima Rozet seetundangako ate sikirowoozangako ate tekinzigirangako mu bwongo bwange ti neetunde oba neeyambulemu engoye nebake n'omusajja olwa ssente tekimbangako. Naye olw'okuba ensi gye tulimu eno Dubai nti ekuŋŋaanya buli Munnayuganda owa buli kika owa buli muze ensi Dubai eno UAE yensi ekuŋŋaanya kuba eri cheap okugiyingira. Fe abataasomako tuyingira abaasomako bayingira abalogo bayingira okitegeera ensi eri cheap nnyo giyingira ate yeri cheap n'ogifuluma okitegeera. Kitegeera kati bannayuganda bonna tukuŋŋaanira muno owa buli muze okitegeera. Kati omunnayuganda bali kulaba Rozet onyirira oyambala olya tosabiriza bakusobola okuteekako ekintu oba ne bakutuma erinnya nti weetunda ojja okigendera Rozet kubanga tumanyi ojja ssente ate nga bagala obanyonyola gy'ozijja. So kyekyo bannayuganda kati kye bantuuma kyendi kyoli kuba kyebaagala okuwulira okitegeera. Bagenda kifunamu ki tebalina kye bajja kifunamu okitegeera Rozet tebalina kye bagenda kifunamu. Rozet ekirungi oludde nange gwomanyi okitegeera tutambula ffenna ate nange nkutegeera okitegeera. Sikirabangako. So otambuza otya obulamu bwo Geetu kubanga oyinza okuba nga oli wano naye nga omala budde oba oli awo oyinza okuba nga oli wano kuba mpulira oli ayinza ogaana agamba ffe tukola takola maybe yensonga lwaki bagamba nti oli malaaya weetunda. Basekedde kuba n'omuntu oyeetunda era aba akola okimanyi kyo Rozet aba ku mulimu n'omuntu oyeetunda aba ku mulimu aba akola ate kati gwe oba takola kati babikonfuzinga kati aba byogera be batategeera okitegeera be batalina bwongo takola yeetunda so nga nayeetunda beera akola ki neyeetunda aba akola so kati ate bakigattawamu ate n'okusinga gwe atambuza emmere okitegeera okitegeera. Nkutegedde. So nze Rozet sijja kudda kunyonyola muntu nti nkola kino oba nkola kiri kuba nze muntu atayagala kummanya. Rozet passport yange erimu erinnya eri Geetu visa aliko erinnya eri nga teriiko lya mulala. Lwaki mba kunyonyola byenkola lwaki mba kunyonyola gye nzija ssente zange okitegeera. So abantu balekerawo okwagala okutegeera bannaabwe okubamanya ennyo n'okwefuula ababamanyi kuba nze era tebajja kummanya kabakamanyiiro. Nze Rozet mbadde wano ku ddungu kumala mwaka mulamba nga ndi Land Road naye nga nsuza abantu ab'enjawulo abasinga obukulu abasinga emyaka naye nga waliwo abakazi abapangisa bange berimbika mu kutambuza abaana berimbika mu agenti batambuza abaana bababba okitegeera. Kati obalaba nga abaana babaguddemu nti bababba ne befuula ate abazze mukola ki mu kufumba emmere kutambuza emmere ebyo webityo naye nga bwafuluma ogenda okutambuza emmere gyatambuliza n'ekigambo okitegeera ekyomumpale n'ekyomumwa okitegeera nga bwakitambuza eyo okitegeera. Oba Geetundeka atambuza ebigambo bibiri ekyomumpale n'ekyomumwa okitegeera. Bina bitambuza omulundi gumu ate nga agenda okudda okitambuza gyakitambuliza ate nadda n'omunayigeria mu katanda okiwulira.
ne bakano Nigeria aba Nigeria amufulumiza nayingiza Nigeria omulala nenze nga tebikwata ko wajjo omulundi nenze nga tebikwata ko soba ngompadde no Uganda nasala akasende kange okitegeera akekitanda okitegeera nga tebikwata ko tebindya okitegeera naye ate abo boolaba bakola ebintu ebyo ate bebasusizza omumwa ku bannaabwe ne bawaayiriza kubanga yamalanga okutambuza eri ekigambo ayina biteeka ku bantu abalala ate waliwo akawala akali awo mami nga kaana kato okitegeera kali mu katanda kanoonya mirimu ate nga bamala eri nga ate akasiiga obusaawo nti oyo malaaya namusanze wali nga yeetunda naye nga kyesaabulwako ye nga akyejjako ye akyejjako ate n'akisiga ati omuntu omulala n'akisaba omuntu omulala okitegeera so Rozet abantu bazibu kyoba omanya abantu bazibu nti omuntu asobola okukola ekintu ye nga yakikola n'akiteeka ku mulala ng'agala kwezibinkiza bagambe nti yetakikola okitegeera mukwano so bannange Abannayuganda ebintu ebyo bikome bw'aba akola kintu kyakikola aleme kiteeka mu muntu mulala okitegedde nga wawuunye oyo yennyini oyo yeefula ejenti bw'amala n'afumba ne ku mmere n'abigatagata ate nga n'ekiro ku ssaawa 9 abeera mu kalego bwe n'asuulasuula emmwanyi buli kasonda nga era y'omu yakola ebyo y'omu y'oyo okitegeera kati be babazunga kuno nti nze getu neetunda okitegeera oba beerabamu ekifaananyi ekyo nga bakola ebikolwa ebyo ndowooza bakiraba munnange nga bo bebeerabamu ekifaananyi ekyo oba baba nga tebategeera bulungi nkirowooza nti bwongo butini ate Rozet teri muntu atuuka muno mu UAE ne yeetunda nga ne Uganda yali teyeetunda emize gye batambula nagyo kabakaze kuva Uganda nga wava Uganda nga weetunda nojja wano ne weetunda okitegeera okitegeera mukwano naye ze abantu banveeko Rozet abo banveeko bagadde okuntegeera ntebajja kuntegeera bagadde okumanya tebajja kumanya kubanze ndi muzibu nnyo simanyika oyinza okwagala okunoonyerezaako ne weefundikira nga gwe weenoonyerezaako okitegeera kubanze Rozet ebikazi bya kuno mu UAE ebyo naddala ebiri muno mu Sharujja omanyi mu Sharujja kasomba ereeta ekunganya buli kimu olw'ensonga mwe muli obutanda bwa layisi okitegeera byonna bikuŋŋaanira muno ebikazi kati nebidda kuffe abaana abato ne bidda kuffe nze gwe mumanyira ntegekera dde obukadde bwange okitegeera nze mmanyi oba leero nkoze oba sikoze okitegeera tekibakwatako oba nkoze okuba nga tokoze naye ng'obaliko obasabasaba essente obasabasaba emmere nga obamenya mukwano siina gwe nsaba gwe nali nsabye ajja aveeyo agambe nti getu yansaba kati lwaki oba obamenya ne bagamba nti oba takola oba yeetunda lwaki guluza bava mu bbanga oteekeddwa okuba nga oba oliawo obasabiriza oba oliawo obasunguwa obasaba yabuliva bugenda Rozet olaba n'abakyala balina amaduuka e Kampala amaduuka manene baboogerako nti beetunda Rozet bweva ne bugenda mukazi muno ng'omusinga okunyirira olabika bulungi oyambala olya okitegeera akusibako ekyamalaaya fe abantu abamu tetulina maalo kati nga nze famire gye nakuliramu famire erina ssente nalaba dda si bipya siina kwemulisa sente tukulidde Kampala bo balaba kipya abamu bakulireyo mu kyalo kyannamukaaka eyo wala okitegeera tebalabangako kati bwajjeero n'alaba nti buli kyalaba kipya okitegeera nalowooza nti buli omu okitegeera nze okujja wano e Dubai mukwano
nakola dda bote bajjanga bakoleredde obukadde bwabwe okitegeera ekisooka ffe famire zaffe zitutendeka okukola nga tuli baana bato okitegeera nyinza okuba nti saasoma nnyo okitegeera Rozet ne mubutasoma obwange nti natandika okukola nga ndi mwana muto okitegeera nati nikiwasomako ekimala kuba tosobola kungeya mu luzungu mukwano okitegeera tosobola kungeya mu luzungu kati fe abamu twakola dda kumwe namwe abeeyita mbu mukola kuno bayiza n'okuzza Uganda nga tolina yafooko yadde ey'akataka ate nga weekolera dda nga weefula nti okola mu nkola oli takola nga ssaawa zino tolina na biwandiiko nga we bakukwata ne bakuzza Uganda tolina kyolagawo era odda mu bakadde bo okitegeera kuzunga okitegeera so mulekerawo okwefula abatumanye ennyo nze temumanya ate temujja kummanya okitegeera temujja kummanya olina koyogedde nti gwe wakolerera obukadde bwo bo tebanabukolerera wabo bakadde asinga baabukolerera dda nze kwejja emyaka gye balina abo abakazi kwejja emyaka gye balina singa siri kuno singa netuulidde e Uganda nenoba myaka 5 myaka 4 baga balina 38 mugisaanako mbu 33 okyali kuno okyazunga n'emmere emmere naki n'ebyomumpale kadiya munveeko muneesonyiwe anyway nze Rozet nze kola bano ni maama ne wali ompuliddeko Rozet nti nkaba mbo fiizi okikola otya okikola otya kuzala mu basajja beesobola kati bagala ne baddira bba abatasobola kuzala mu basajja beesobola ne bakakaalukana amankusse banoonya fiizi ne badda kuffe nze tusigana kunoonya fiizi ne wema afunye akasente akange Rozet kaba kakwekolako kwambala kulya akasirako kakwekolako kwambala kulya tekaliko sotowerera mwana siwerera okitegeera taliyo jajjange webagala nti amize ekinusu mpereze sente bamulongosa bamuggyemu ekinusu ama osuna waki tekiriyo okitegeera so mutuveeko mutuviireko ddala abantu batunako obusungu Rozet abantu baninako obusungu niwebuuza bucyawa nkunyirira Nyondo Glim mukwano gwange kasawesiga nonyirira nabo bamwesiige okitegeera ate anyway baneesiga Nyondo Glim ndowooza kijja kukyukamu anyway n'ebizibu bijja bakendeerako anyway geetu omanyi muno mu bulamu bw'ensi ekintu kyenyinza okugamba tewali muntu ogubatogerako buli muntu bamwogerako ate gye bana gye bulaga buli muntu gwe boogerako ye muntu alina value omuntu alina value mu community tebamwogerako era buli olaba nga gwe olyawo nga tebakwogerako wabula nga ate gwe ayimira nayogera ku banno that means tolina value wabula bali boyogerako balina ki value weesunangako buli obeera ng'olina abantu bakutambulizaako omumwa kitegeeza oyina kibatalina okitegeera kitegeeza oyina wooli batakola ki obatali kati baba n'obusungu ne bagala okussa wansi okitegeera nti bo tebalina capability etuuka wooli oba kuba nakyolina okitegeera nti kizibu kyakubanga balina kye balina okusinga ate ne bajja ne balinyirira gwali wansi that means you are on top of them so yensonga lwaki haina kirala Rozet nze taliyo muntu amazima ga Katonda ali mugu tali muntu agenda kuntegerera tali muntu agenda kunforcinga kola kye saagala kola tekiriyo obulamu bwange ate nze omuntu ng'onjagala kakabi lingiriza obulamu bwange omwana wange n'omusajja wange ne bizinesi ebyebintu ebyo bina oba olingiriza byaki ebyebintu bina ndeka ntambuze life yange nga bwenjagala okitegeera nze obulamu wange butambula nga bwe nabubala kati obubwe buba bwakukakaalukana mukwano kokaalukana
zenzija mu bizibu byo si buli muntu nti yajja kuwano kukakalukana okitegeera mukitegedde ekintu ekyo mukitegedde mwabamu akatandika okukola mutandukidde wano ku ddungu wano okitegedde ffe twakolakola dda twabunabuna ensi endala nga tunoonya ssente nga tuli baana bato kyekyembaga mukolerere obukadde bwammwe abandi badde nga muli ewaka mulera bazzukulu muli wano munyigira getu naye nga munyigira obusungu mulinako bwaki ate nga nkyabalumya mutate omwaka guno simanyi nti munansobolamu temugenda kunsobola era abalina bwe bampita besiimye mwaka gugo guno gwange wetutambulira mu bulambo tutambuliramu nze getu kati nganze olaba ebiseera ebisinga buli wembeera awo nembeera nga siwuliddeko nti muntu wuno anjogeddeko nti oba kino kimi tufaanaganako bwe bityo seesunako nnyo era seewaana buli wempulira nti oli ayogedde noli ayogedde noli ayogedde muli mutima ngamba so that means I'm doing something yeah that means I'm doing something valuable so kizizaamu amaanyi era nengenda mu maaso nenkola ki omanyi buli wobeera awo nga tewali muntu wadda anyega n'osirika nga tolina kyolya kyonna manya there is something wrong with you therefore oba olina okustandinga up n'okola the necessary kakati nze ekyokulabirako nalina mukwano gwange olumu nga tukolako interview naye kati yajja naye ne mukwano gwe yali mukwano gwange najja ne mukwano gwe okitegeera kati mukujja ne mukwano gwe ne tukola interview ne mukwano gwe nakola ki nabeeramu kati ng'oyo omukyala yali mukulukulu kati omukyala oyo nga atunda emmere y'ewaffe Uganda buli kika kya mmere kyokola ki kyomanyi naye ng'ate nange ntunda emmere ere ye Uganda buli kika kyonna ekikola ki ekiriyo kati ngamba Rozet nandisizawo kakalango kange ntunda emmere ABCD embise ne mugamba kale tekinabuzi bukola ki kayise mwe nabanga nkola nja kayisa isangamuko bakuwagireko naawe okitegeera kati ngayisamu akalango ke nga nange nkola ki nga nyongereza ku ekyo kyayogedde ne mbakowoola mukole ki mumuwagire kakati munnaye nga oli mukwano gwange ngagamba Rozet nawe otunda mmere mbisi yonna ogirina ate n'okubira akalango n'omuntu nga yakola bizinesi yo mwaye nawe gy'olina ne mugamba ekintu kimu ne mugamba olaba buli muntu alina omukisa gwe nti ebintu ebyo mbirina siganye nesize mbirina nzekka wano waliyo n'abalala babikola ki ababirina ate nga nyina abangulako n'abalina bakola ki abagulako kati kibeera very important okuletinga people to know nti no naye waali naye akola ki fenna batuwagire buli muntu alina omukisa gwe buli muntu alina bakasitoma be okitegeera nti ne mbasi mulangiddeeko still customers mulugenda agula kumulanga taguze kwani so tekina kyekinzijjako kumulangira on top of that nyine ebitwera byenkola ki byatunda byatalina ye watunda emmere zinentu ekizigo kya Nyondo mba nkola ki musigala nfunamu okitegeera so ne mala wiki namba nga ngenda mukola ki nenga bannange ayagala ku mmere yonna zesoka nezita obulango obwange nekola kizigo kyange n'ebirala kati nga mulangirako ayagala emmere eye Uganda yonna yatwa tugende omukyawo nakola ki abirina ogwo mutima mubi si mubi gubeera mutima mubi guba mulungi oba oyagaliza omuntu eyo nga tuvuddeyo kati nga tubeera n'omukyalo oyo nga ayagala kamera ng'omuntu nebwe amanyi ddi ekiriwo tusobola okolanga interviews osobola okwetanga stories zoyagala osobola okolanga buli kimu ky'oli okola ki oyagala ate n'ekirala bw'obanga olinayo akalango koyagala okuyisaawo you are free to do so okitegeera osobola okuyisaawo akalango kobeera oyagadde nogamba katuseewo kana akalango oli free okukola ki okayisaawo nangamba neyanzizaawo bali nnyo webalire ddala actually ebiseera ebisinga nze nina ebintu byenkola nze nga nze kyesitera kulanga kyekizigo okulangira omuntu omulala era kyesijja kupromisinga nti nyina omuntu omulala gwenzija okulangira ekizigo nyina ebintu byentunda ebirala ebyenviiri kusiba nviiri kola ki so nembeeramu akaseera kati kuti watabaddeewo mbadde nga ngabira abaana emirimu okitegeera mu kifo ky'okusirika notawa mwana muntu mulala mulimo n'osirika era bakimanyi nengamba gundi wano waliwo omulimu gundi wano waliwo omulimu gundi wano waliwo ki omulimu okitegeera so n'ebintu ebirala byentunda nga nze mba nabyo
natoberawo omuntu nga naye abirina nangamba Rozet oba najja ne mu hostinga nangamba nkola kyonna kina kiri sibisalamu oba simugamba tobyogerako kubanga nange mbirina ate nga sigama nti interview abera akoze eki asasudde kibayita okukola ki okwagaliza oba gubera mutima mubi kuba kwagaliza so kyesobola kulanga kyekiyitibwa ekiki ekizigo ekyomuntu omulala kubanga ebizigo byo bineeno on the other hand byo birina ebizigo kyo kyanjawulo kitegeera ojja kulanga ekintu ekirala kigende kyokya omuntu ekyange nkyesiga nkimanyi tekikola ki tekyokya okitegeera ojja kugenda olagirira omwana ekizigo ekirala bamweruse nze kimanyi sokola ki seerusa so nze ekyange nkimanyi engeri gyenkikolamu omulala simanyi engeri gyakikola ki gyakikolamu so yensonga lwaki sobola kikola ki kukirangira muntu mulala nenange ekyange bamanyi bwenkikola ki bwenkikola emmere sinze yagitonda kalonda yagitonda amanyi bwekola ki ng'oli gyali nange gyemba nkola ki gyembera nyina yo kitegeerekeka okitegeera n'ebizigo biri sensitive nnyo tosobola kumala galangira muntu nga ate nawe obirina tomanyi wabikola ki wabikola kakati munnaye tubeera n'omukyalo oyo ayisangawo obulango bwe bwabakoze eki ayagadde kati akaseera nkatuuka ndowooza yatuuka ekiseera n'alabanga obanga YouTube ngifunamu nnyo simanyi ndoza ngalaba nti singa naye abakedde ku makya kitali kibi bw'ofuna idea n'obanda kitosobola okukikola kikole okitegeera ogezeeko buli kintu kyakugezaako kati mba ndi awo waliwo abaana bwe nawo abalala ng'agamba nti naye mmwe okimanyi nti muli mu kugira tuli mu kweza mabega nti okimanyi nti Rozet natulyako sente nyingi ku YouTube nti buli omu agulewo YouTube ye tukole ki tugulewo YouTube zina ngenda kugulawo ki yange ekitaali kibi mba ndi waliwo yakiŋŋamba nampa ne linki kyenakola kyali kimu kuwayo ka subscription ndayira nga ntya Katonda nenkola ka subscription nenkola ki neyita nengamba agezeeko naye kubanga ebintu bya gundi bineeno bya YouTube birimu n'engeri y'omukisa birimu okukola ennyo okwewaayo nengamba neka akole ki kagezeeko okitegeera so I think yagikoya ndoza ebbanga teryali ddene search following naye mba ndi awo nga mpeereza aka message omuganda wange oli ludda cause yatanga okumpita sister nange muyita sister nambuza sister oli ludda wa ne mugamba ndi waka nangamba nyina kinyagala okukola ki okuyitiramu ne muganda kinabuzibu kola ki jangu ewaka najja wane waka wenyini nangamba kati manyi kiro omuganda wange nti before that yafuna omusajja awo boyfriend kaŋŋambe kati boyfriend oyo ng'alina ebintu byatunda ebikadde okitegeera kati nga boyfriend namugamba nti ndaba muyina media wena mukwano gwokola naye waki wa media olaba otya bwe batu advertisingira ne tufunayo ku ba clients kyetagisa sente nga mmeka kati kanzireko emabega kati nga omukyalo yafuna omusajja kangabe boyfriend kati boyfriend nga alina byatunda ebikadde kati boyfriend nga akola ki ebyo nno nyina bwe mbikola ki oli angajja nkola ki ngamba abikugamba yes mfuna omuntu akola ki angamba abcd kati nga afuna oyo mwami nga atunda ebyo ebintu kati nga omwami amugamba ndaba oyina mikwano gyo egyaba media olaba otya singa batulangirako babuuze sente mmeka batulangireko tukole ki tukole sales eziwera oba tufune ba clients abenjawulo kati mwana mwachi yamugamba namugamba namugamba manyi hani ekiriwo nange nsobola obbiranga naguddeyo YouTube nina TikTok nina ne Facebook page yange nsobola okukola ki okulanga ebintu ebyo namugamba nti following kandabe agenda okukola following omusajja yena akola ki nasirika namanya nti omukyala idea tagikoze eki tagiguze naye nga ate singa omukyala oyo teyayina mukombeera kubanga ndayira nga ntya Katonda namugamba nti oba olina kyagala okuyisaawo osobola okujja n'okola ki naye mulimu omuntu asobola okubanga omutima gwe awulira gugeze tegukyasobola okitegeera tomuvumye tomuyisiza bubi naye nawulira nga alaba okwaniriza bizinesi agikuwe so singa yalowoozaamu ate sinakozesa ku bwongo n'agamba omanyi sister ekiriwo nti waliwo ka bizinesi kano naye waliwo akasente kali ku plate kali this amount naye njagala nfuneko zino nawe zino agakano namugulu sandi ganye oba ne bwalize nangamba siso omanyi ekiriwo nti
wampa opportunity okubanga nsobola okuyisaawo akalango kange konna ninawo akalango kange ku plate kakano mbadde nsaba nkole ki nkayisengawo ndayira nga ntya Katonda sandiganye naye yagamba omwami namugamba nti ngenda kukola ki nze ngenda kweyisiza oba nze ngenda kubiranga okitegeera kati wayitawo ebbanga lyali ttono nga mba ndi awo yankubira esimu nangamba nzija waka nyina kinjagala okukola ki okugamba kati agenda okujja ewaka nengamba wendi najja nangamba muganda wange manye ekiriwo nti ntaga buyambi bwokonze nti ebuyambi kitakina buzibu nangamba kakati waliwo omusajja twamuwa sente zaffe omusajja oyo sente zaffe nakola kinazitwala teyatuwa kitwali tukola ki twetaga nembadde nsaba okole ki omuposting namukutebu video nenkwata ebifaananyi wafiyo munswalize okitegeera nemugamba ffe tulina enkola yaffe nga ffe abanyondo media ogimanyi okitegeera so kompe ku namba yo guy nga sinakwata bifaananyi bye na video zokuzika ku mutimbagano nsoka njogereko naye mpulye stand ye oba side ye nangamba okay nampe namba kati nekubirako guy tayogera bubi actually kuba yagamba anyway yes kituufu sente bazimpale naye ngenda kukola ki ngenda kuzisasula naye mbadde siziinaawo kati naye nga ndi wiigi ozikola ki okuzisasula kati omuntu ng'oyo kizibu nnyo kyakumalaga kwata n'ogenda n'okola ki n'ompostinga kati oliyo naakola ki n'alemerako tumukole ki tumupostinge ne mugamba kati muli natuulira mu bwongo bwange n'endowolereza n'eŋŋamba lwaki bw'abanga business bali bagimuwadde agire tugirange n'agamba ye asobola okugiranga yaguddewo social media handles ze ez'enjawulo lwaki omuntu nti yamukutte n'agenda postinga ku social media handles ze lwaki amuleetawo oba ntegeera eno bino byenjogera si lwali nti oba kindayira nga ntya Katonda sijja kutya muntu andaba okitegeera kugamba mulimu ebintu bye tulina okukosa obuki obwongo kati neŋŋamba lwaki waba guli omulimu agano ogwo yatugukole ogwaliko akasente lwaki andeetera bino nkole ki mpostinga omuntu waba yagamba nti asobola okukola guli omulimu na postinga n'afuna ba clients lwaki takuta omuntu oyo n'amuswaliza ku page ye okitegeera akyamuleetera gwe n'ekirala yes ate nga n'ekirala fere tumalaga postinga muntu out of blue n'obanga omuntu atuwadde sente teekalawo omuntu ono ki omposting si kyangu tusobola kufuna bukakafuna kyetaagisa ntukola ki kyetaagisa nemugamba muganda wange manyi kiro kati enalemerako tumupostinge nemugamba muganda wange kiriko omanyi nti ngenda kuddamu gyogende gaayo ono at least tumaking sure nti akola ki asasula sente ezo ko ye nangamba nti ate kakati biki twatugende nayogera obutonotono yagenda akoze eki anyiize nakiraba ne mutima gwange nasigala sinyoreddwa mutima mulinga ngamba olwensonga tokoze kita bizinesi yo yes nenga mukwano kugamba ensonga ziringa mmeka simalaga postinga muntu ku page zaffe okitegeera nga gwobeera okyagadde nga wobeeroze n'oba ogenda kusasula batogenda kusasula n'ekirala mulina ndowoozamu nengamba oba nga tewasobola kuleeta guli mulimo okitegeera ate nga n'ekirala nti yandibadde ajja n'owabanga ngambye abeere ng'alanga ani wankubadde tampadde sente nali nsobola okumuyisawo kubanga nali muwadde ki eyo opportunity naye tewabanga yagamba nti asobolayo okukyerangira n'agamba omwami ate n'alaga nti ate okupostinga ayita asobola taleetera enze muli mutima nengamba nedda mukwano tekikola ki tekisoboka naye namuga amanyi sisi ekiriwo sooka ogende nja kujja njogerako naye ndabe nti akola ki asasula akasente ako yagenda munyiivu ng'anyiize nnyo nga bw'okiwulira ngenda okuwulira eyo oli agamba simanya n'atandika ogamba simanya kalina omutima omubi nawulirako abagamba kalina omutima omubi nga simanyi yensonga lwaki kaswaza gundi yensonga lwaki so ku mikutu gino kukuweereza kwe tuweereza nga ffe aba media omulimu gwe batuwadde okukola tuwagala tugukole mu buntu bulamu okitegeera oba oli nga alina engeri jazze kubanga tubeeramu abantu bameka babiri wano nsobola okuba nga ndi ku mulimu nga nyina okukola omulimu gwenteekeddwa okukola ki okola naye embeera eri wabbali nga siri mulimu then mba nsobola okulowooza nange neŋŋamba bambi sandikoze kino naye oli agambye ntwalire ebintu bino eri omuntu bw'aba nga nzikiriza abikole ki abitwale oba nga takkiriza tabikola ki naye ate kyo n'okikwata nti ensonga lwaki era bagamba kalina omutima omubi yakola bw'ati n'akola bw'ati naswaza ono omukazi kina kiri gulugubeera mu ki mulimu kati neneebuuza omutima omubi mwe mugutegeera mutya oba abantu omutima omubi bagutegeera batya ye abantu baddira ddi oba bafuna ddi ebitangaaza
bafuna ddi amaaso oba kanda yakola ddi emitima gyaffe emibiri gyaffe nga giri transparent nti omuntu asobola okugitunulamu n'asoma ekirimu banalaba ekikola ki ekirimu. Ngenda okuwulira voice note waliwo agimpeereza nga kamwenyini agamba era bannange simanya alina omutima omubi nze omutima omubi ogwalina agenda kugwa muli ne ŋŋamba gwe eyakola nawe byo bitambule okitegeera. So mulimu ekintu kyotunuulira ne weebuuza kati bwogwa afuniramuwa bwengwa ate media social handles ze nezikola ki nezikula YouTube ya Nyondo Media weegwa eyiye agenda kola ki nezo tezikuze bwogwa afuniramuwa asanyuke nagana okumupostinga bwasanyuka nekibaki ate nze mmanyi muganda wange waliwo ebintu etulina okukozesa obwongo. Actually, sometimes bananya tribes z'abantu nesi tribes ebera ntegera ya muntu buba bwongo era bagamba nti mulya mamba abeero navumaganya ekika sonze kati sagala muntu avuma tribe ya kankubulire nze nga sina kusinkana nga sina kumanya kansoke ndoza malirizeeyo kakati ngenda okulya voice notes oli ampeereza balina group gye bali eyo oyo gwolaba alina omutima omubi era nze sina actually episode ebisinga sina budde bwa groups era nteekayo oluusi ebintu byange nenkola ki nga nenkola ekirala ndwawo okuwuliza nti owuliza kino owuliza kiri mpozi ng'otaddeyo nti oli asobola okukwata kantu ko naakola ki natako message n'okiraba then n'ogendayo okitegeera naye nga tosobola kugenda mu groups zonna n'osoma buli kimu ekikola ki ekiba kiriyo mba ndi awo oli ampeereza voice note ezo kalina omutima omubi era simanya tugende ekibula akaswaza oli omukazi era buli omu agamba kalina omutima omubi era YouTube egenda kugwa era social media handles zaako zonna zigenda kugwa era bikitwala tugende owulira kati muline neebuuza omanyi nti atera tasobola kulaakulana tasobola kakati ekintu ekyokulaakulana eno message kanji bagambe baganda bange n'ekirala Katonda yatunula mitima gy'abantu. It's only God who can look into someone's heart and he reads what is there, but there is no any human being that can do that. Bwabanga gyali abasobola okunjajinga oba okutujajinga okitegeera era nembera musimanya mbu tosobola kulaakulana naye nze kyenebaza Katonda nti ye ajajinga ekituufu asobola okutuna mu mutima gw'omuntu namanya ekirimu n'ajajinga kubanga nze nebaza Mukama Katonda nti we natandikira saawa eno si wendi okitegeera so tujja kwekomparinga we natandikira sina wendi w'amaanyi nate nebaza Mukama Katonda ndi sidda wansi kwennyikira wabula nyina ka step ahead kengenze nga nyambukako mpolampola mbadde nga ntunda ekizigo kino ekya Nyondo Glimbo kuba we natandika ngeze ofuna ba clients mpolampola geeto mpaka saawa ey'olwaleero era nze omuntu gwe sisobola ne bwakeera ku makya nanvuma nayogera ebigambo ebyenkanawa ye muntu nga client wange ng'abadde ampagira oba nga ampagira nampa kasente okitegeera ye muntu asobola okunyeenya nanjuya nengamba wallahi ngenda kugwa ebizigo tebigenda kutambula buli kimu tekigenda kukola ki nti wabanga abadde ampagira nangamba sigenda kuddamu kuwagira ogenda kugwa nyinza kikkiriza lwaki nti ayinza okukyogera n'omulala n'akyogera okitegeera kati obanga tobeeguyiza bajja kugenda mpolampola naye nga obanga omanyi toli client wange wa Nyondo Glim toli follow wange mulungi mutuufu tosobola kunsuula okitegeera nti ka step kendiko akatonotono bakadala kendika akatonotono nti sobola okutunda ekizigo abaana ne bakikirizamu ate ne balabika bulungi ne banyirira era wamaze nga mbebaza buli mwana ali eyo ng'ogula ekizigo ekya Nyondo Glim ng'ompagira ku products zonna eza Nyondo Glim yegwe mukama wange yegwe boss wange era bulijjo mbagamba nti wemba temumpagidde oba watali mwesobola kola ki kubeera umbeerawo lwakubeera bo kubanga banzikiririzaamu aye nange kyenkoze nenvaluinga akasente kaabwe oba kangi oba katono kubanga nkimanyi bakola esente zaabwe mu buki abe bakama abo abakwagira era mbawe ekitiibwa teri mwana gwe naye njogedde naye bubi and on top of that sagala kwogera n'abantu bubi okoleko oli nga nyigiriza nnyo naye banga tonyigiriza nnyo sagala kwogera n'abantu bubi okitegeera nti era Omukama asobola okuba nga akublessinze osobola otundayo ekizigo n'ofuna ekyokulya ojja kusanga enkeera maybe nga biganye tokituuze naye nga ate muno mwezi mwe tuwangaaya twetaaga abantu
si kirungi kwesiza ku bantu bubi si kirungi kuvuma abantu sawe no yinzo okubanga getu yinzo okubanga sawe no wendinga ninaku wendinga kusinga nafuna ekyokulya buli lunaku okitegeera nyina wensula ngambe kale ngandi bulungi ko kusingako ninga maybe gwe ngembera gyoli mutekola ki nga tesanyusa katono gwe tusinza sina kyennamuwa kyotakola ki bwe kyotamuwa oba sina kyennamuwa kugamba nti akaseera kanasobola okumblessinga n'embeera nga nkyafuna ekyokulya okitegeera tolina kyewamukola okubanga akaseera tolina kyakola ki kyakulya so olwaleero nyinza okubanga ninawo naye ne bukya enkeera embeera n'ekyukamuuko nga gwakola ki gwalina so wateke mbigere oba lowolereza muti singa getumbadde nkuyisa bubi nekituuka ekiseera nga gwata afunye nze nga sirina katonda apanishinga nnyo nze mutima gwange kyemmanyi nti katonda apanishinga era buli weeyisa obubi mu bantu era ng'akebera mitima n'omuntu atufuula abantu ababi nga tetuli babi katonda ajja kusigala nga atubulesinga n'omuntu akolima ne mugendako neyo mundagu nemunaloga n'omuntu agendako ne mundagu neba n'abatuma akabbi akagalanda kigenda kubadia newe munakola mutya ne mugenda ku ndagu ne mugenda wa mukama nga yakyakkiriza nti omuntu ono nkyayinako omukono gwe teri asobola ate Rozet nno kankubulire olaba Katonda no muntu muzibu nnyo ate tali abindaazi Rozet omuntu asobola okukuloga n'akulogera nga byaloga bikukwata ne mukama agenda n'akebera n'agamba atolina musanga kitalo no talina musango nabikujjako omulundi ogwo gumu ate nga gwe togenze musabo okitegeera so ne Katonda nagoba nsonga atagoba mitima embozi yoyo omukyala mba ndi awo nfuna omwana bambi saawa eno yaŋŋamba ajja kujja apestoli mutabani wonga ali bulala bamunywako amataage kaakati nfuna omwana bambi nga complaininga ku mukyala y'omu yeerimbika mu bwa agenti nenga bbiramu abaki abaana kati ng'omwana aŋŋamba Rozet ngina omuntu gwe nakulaba naye anza okubanga mukwano gwo naye muŋambe nape kasente kange okitegeera kati akaseera ako ng'eyamala okunyiigira nagana okumupostingira omuntu gwayagala akole ki kankuddirako n'emabega yajja mu postingira omuntu aganye musasula ninga nanga alina sente zange zatampanga Katonda mu ggulu yes ate nga nakirowooza ko zikola ki kuzimpa nga yina kibye namulekera nti mbikulekedde okitegeera ninga alina byalina okukola ki okunsasula ninga yagana okukola ki nemuleka nga sampostinga then omwana bwe yajja ngenda mutekerako obumessage kati simanyi omanyi abantu batta bluetick nabeera nga tosobola kumanya nti bakoze eki awuliza batakoze eki teyanzirira mubutanzirira neŋŋamba owaayi nenyongerayo era n'atanzirira so neŋŋamba omwana bw'olibanga ovuddeyo mu kiyumba kubanga yatwala essente teyamuwa mulimu kati omwana yetetenkayo nafuna omulimu nga ye kati namusaba mudiza akasente ke oli na pretendinga namba namblockinga so kati ne mugamba omwana ngamba nja kujja yamblockinga nejja kujja full story nga bwekola ki nga bweri bwebana abakama bange nga bampadde ki ka ofu okitegeera ate nze bwe manjagadde omwana gyayogere gundi menyaga nesuka nembuuzaako omuntu ono omumanyi ddala kituufu yakuwako sente ogana omufuna ekintu kino ate kati gwe weefula ow'omutu omunene n'ogaana okuwuliriza kiba kitegeeza omwana wamukola ki wamuba bwe nkwanika mba siina musango balekera okubba sente z'abaana be baleetera abaana emitima batuuka n'okutujambula mu bosi wakubajambula mu bulamu bw'ensi era omukyala niyinza okuba ninga amutegedde kuba era nnakulabako naye nange waliwo complaining ina eyo omukyala oyo sijja muyita mwana kuba mukyala mukulu ansinga emyaka nina complain alina omwana gwe yabba sente za visa okitegedde byonna tujja kubireeta mpolampola with the time with the evidence kubanga tetuli wano kwonna manya g'abantu tetulina ate ffe tulumirirwa nnyo bannayuganda naffe be babba nze amazima gali nti kino kyonna kyogera omwana yenna ng'oli eyo ng'olina omuntu gwe wawa ssente ezo sikujjako wadde olwataano era ba inbox nga bulijjo ne tukola ki ne tutwala obuvunaanyizibwa ntunoonyako ku bantu abali complainingako wabula mulimu abantu bamu boosisinkana olina agamba ye bannange simanya ogeza n'ompostinga era ojja kukiraba tujja kukukira mu kooti nze kugamba ekintu kimu omanyi geetu nze we mba nsazeho okukola ekintu kikola n'omutima ogwo gumu okitegeera
ate bwembanga waliwo yakera ku makya nanga batandika okukola kino osobola okuntiisatiisa era omuntu we namugamba ekintu kimu ekintu kya byonna ya mwana mwaya mala namudiza ebintu bye naye namugamba mukwano ekintu kya byonna okkiriza toyogera bwotyo nze kiba gy'oli kubanga kyetusooka tetusooka kumalaga postinga muntu out of blue nti olwokuba omwana azze nakugamba kyonna kiri tusooka ntwogera n'omuntu kati mulimu abeekambuwaza ddala kituufu omwana nga yamubba nze bankuteekayo tubirabireeyo mu kooti nga bwogamba tebala kuteeka mu kooti kitegeera oba kyonna kyobyagala okukola bwe weekambuwaza ate abantu abo abeekambuwaza n'owulira nga yeekambuwaza aleeta obujulizi kyonna kiri aba yeekaza ng'obujulizi weebuli era nze kati nninza omwana bana bamuwadde off ye najja I'm ready to post that person n'ebifaananyi so that abali eyo mwenna babadde alimbalimba mumanye bawonyeko omuntu oyo omuferi atalumirwa ku bannayuganda nti bw'abanga aze mu inbox yo bana posting emirimu yonna egitali mituufu si mituufu yonna nga badde agipostinze mubeere nga muli aweya okitegeera so bye byange mpozi n'ekirala tugenda kudda tugereko ku baana bali mu overstay mpozi ne bwiti najja kujja babuuzeko actually naye mwamugamba nti yali mu overstay ne bamudipotinga yakomawo miganda gyange oba baganda bange kati simanyi saawe no mwegumya mutya oba kati mwerimbalimba oba kati mwegamba mutya mbu bamusanga ne bamukwata ne batwala genda kati maana akomawo kati simanyi saawe no bamwogera ki then njabayo ne ka story ak'omukyala never nange wakyali abantu nga bakyali so primitive nga they are so backward no bako n'omukyala nja kujamba bulyeko n'omukyala yakwata amanya gange nagawa ew'omuntu we oba mbusimaya mulaguzi bamusawo omusawo oyo namubuulira obulamu bwange nga we buyimiridde tekyamumalira nampita nankema nga mbuuza ebintu ebyo bwera banga tafuna answer gyayagala nangamba bangambye nakoze bwenti ne bwenti ate ng'omuntu oyo abadde anoonyerezaako nnyo munine neebuuza namukola ki namwagalira ku musajja anjagaza ki okitegeera so ebintu ebyo bibeerayo naye ngenda okujja ne story oba n'ekintu okubuulirako abantu ate bwe yakoma ku ekyo bwe namala omubulira ne mugamba mukwano ebintu bye bakubuulira si bituufu bifu ate nagenda n'abikola ki nabitambuza okitegeera and on top of that nga buli waba kunganira wonna abakunze okitegeera so nkimanyi nti omuntu nga bwe nakyogedde omuntu yenna ali valuable baba ino mukola ki okumwogerako ebituufu n'ebitali biki n'ebitali bituufu nja kumukasura ku nkabawe kabatuulemu naye nga nzija ne message nga waliwo ensonga nti gwe neyo yonna gy'oli tulina okubeera n'abantu tetusobola kubeera nga tuli mu bantu nga bwe bagamba nti mwesonyiwa abantu tetusobola kwesonyiwa abantu kubanga betukoleramu betuwangaaliramu betubeeramu wabula tubamanye akubuulira kino Rozet nakola emikwano emikazi oza lwaki ondaba nnyo n'emikwano gyange mivubuka anti obaagala fetubuulire anti era munange ebirungi byerina ki mulungi ati leka nkuzeeko emabega wadde ogamba wadde olina kyogamba onansonyiwa kuba najala kumaliza kino nga sinnakyerabira wadde ogamba before nga sinnakulaba Rozet nze nga sinnakumanya kuba nakulabanga bulabe oyinza okumpitako nembagamba yoyo Nyondo Media nabe ntambula nawo nembagamba kati bwe nakusemberera bwe nakumanya bwe nakutegeera kuba nze nabeeranga eyo mu bantu kuba kuno ku Sharujah tukuma ennyimbe ng'omuntu afiiriddwe omuntu e Uganda tukuma ennyimbe kuno ne tusoloza n'amabugo okugirira wamu naye kumakuma omuntu oyo mugumya kati bwe nabeeranga ku nnyimbe ezo nga byabagamba oyo Nyondo Media yeetunda Nyondo Media ali ebisiyaga kati nange
kye kyambeeranga nga sinnakumanya okitegeera kati munnange bwe nakusemberera nembeera closed gy'oli bwe namanya omuntu omutuufu yaani Rozet yaani bwe nalaba nti Rozet oli mufumbo olina omusajja ng'ate bujjo bagamba kubeera bwe nalaba nti oli mufumbo naye ng'ate ate nsobola okuba nga ndi mufumbo naye nga still neetunda nsobola okuba nga ndi mufumbo nga still ndi ebisiike kigaana so ate nga busigala bulamu bwange si bwe kiri kinenanga abantu omuntu asobola okutabaga omugambo tebagamba nti kabi kampisa mbi bangamba oli mubi wa mpisa mbi kakakasi ka mpisa mbi era getu nze waliwo namperezanga message getu toyina na mukazi oyo wa mpisa mbi omukazi agenda kuyigiriza simanya kwetunda agenda kuyigiriza simanya okulya ebisiyaga nabye nakoma okubeera nnyo naawe nategera Rozet yaani nze bannanze mundaba n'omubiri guno gwe nnina kanyiyo ke nnina kono Rozet okitegeera nti namwe abalowooza sikola nkola lwani lwa Rozet fe tujja kujja wano kamera kweyanika ni bannaye nkola mulimu bwe guti no actually okitegeera ekirala geetu tuyinawo twafunyeyo gate pick up era gono oli ngala kutambuzaako okusinga okubeera wano nga ffe toka tukola emirimu egy'enjawulo tujja kuba nga tukola ki geetu mukwano gwange kuba wenamufuna tubaddewo naye nga tuli mukwano gwange sijja balima nti mumanyi nnyo obulamu bwe naye manyiko byasobola okukola naye batasobola kukola ki sinzira kukolaba kwange n'engeri gye nkoze eki gye mulabyemu era twebereddewo buli omu mu ngeri gy'akola ki kati ng'oli akugamba mukati olina Rozet agenda kuyamba ki abadde akola ki tetugenda munaye kubagamba nti no era olaba omuntu ng'alina omuntu manya nti buli omu agasa munne okitegeera nze sobola kubeera na mukwano gwange nga waali awo tetugenda kweranga geetu nakoze bwenti nenkola bwenti geetu tweyamba mpola mu ngeri omwo ffe ngaffe ne tubeerawo ne tuwangaala okitegeera nze saagala nnyo kulaba muntu nga ninanye nga tuli wamu nga tali ekyo Katonda naye akimanyi mazima ga Katonda mu ggulu sokoleke nekyo kirala nze bannange nammwe abaagala mufuke mikwano gyammwe nze mbabuulira sikola mukwano gwensinga njagala nnyo omukwano nga gunsinga kubanga nsobola okwebuuzaako wakola otya okutuuka awo wakola otya okufuna ssente so baddiya mmwe bwenabona boogera ebyo mubyogera lwakuba nti nagana okufuuka mikwano gyammwe ate tekiriba kuba nsikola na mukwano gwensinga njagala mukwano gunsinga that's why mukwano gwange ye Rozet naye ate muganda wange nange sirina wabula tukola bukozi bano abaana be batuwa kasente ne katubeezaawo ne tubeera bulungi anti onsinga mwebalire ddala tusiibule maama oba eri akatalekeka mubeere bulungi. Nyondo Media.